Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa imazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadewe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafinika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi chidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Kale twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi, amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasali Shamsia. I'm a member from the Elite Little Hijabis.
I call upon all parents to register our fellow sisters for the little hijabis. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu however kibaamu magezi bagiyita beyond the hijab waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi nze wemba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala beyond the hijab tuli ku executive media subscribinga likinga bomalo sharinge full body workouts kumandi je tubamu Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on kigenda kuba kirala Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggie boy come pepeta. It's a girl karaoke Sita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Lwaki abantu batiba kutya okutuukirira like abantu balowooza nti principles zo baziyita olugezigezi ndimu olwannaamu atulira nange oluusi luntama tosirika yes nakula n'olugambo seemotyamotya kyenjagala nkimanyi ate nkanula nnyo amaaso nkulaba nakati ate ne bulijjo nkiraba ne ŋŋamba akikola akigenderedde kutiisa baakyazizza bano wakati gwe Zubeida bw'oŋŋamba nti ontya kiyamba ggwe weesimbawokko kiki ekyatuukawo ono munnakyalo we Los Angeles yatwokya yakatiga sema yakwatamu mama kuba nze nali ku shuwa era nasula ndi ku shuwa nga ki ekikwetera okubeera ku shuwa obululu buno buyingira obulaba akyala ebya jjukira tulonda lwakuna ku lwokutaano nkyala ebya ku lwomukaaga ku makya nga ndi mukyakusa waliwo kagurupu k'abakyala bamalaaya abalenga banneeko natuuka n'okubambaza ku t-shirt zange bambi kati nga boogera ki mu muwaatu yambe ki owagira omwana waffe anti kati bo nga bagamba nti singa bakuwa akalulu ogenda bbawaaki kuba kulaakulanya obajje ku street nabo bakyali mikwano gyange bambi toga nti nakyamayo naye nagenda ewa nanneeko nga onoga nti abakulira pulezidenti waabwe ntunyumya ekiboozi nemala nemuwaamu awo nemuwaamu olucupa netugira nakunga banne netujja nenfuuka muganzi ng'onyumya nabaawo batudde oli mu suuti zo bwe balinda ddako kiro misana kiro
punga ne banneeko ofuna akalulu tolikaddira lwaki omulundi gumu gokka nawe akalulu kasobola n'okutta obusajja va kalulu gwe akalulu kakiba kimusajja stress ekutta stress y'akalulu nononya putulu nonyuka abantu balina engeri gye bakujubisa eno wamaze weetaaga kuseeteezako olabira ddala paalamenti enkyoteesa subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi wadde ogamba kiwamma. Okay, real time with Mimi Shamim Mayanja lyerinnya lyange abanyambaza babayita aba Mimi's Glamour. So itawawo ku Mimi's Glamour babeere ng'ate bakwambaza naddala gwe omukyalo omusiraamu ayagala okubeera nga oyambala n'onyuma itaawo ku Mimi's Glamour babeere nga bakwambaza. Executive media kwe tuli subscribinga likinga bomala o sharing akadde ka notification kikulu kuba buli we bateekayo bakuwa notification eraga nti katutaddeyo naye bona abatokanyize tosobola kutegeera nti tutaddeyo. Ndi n'omukulu abasinga ffenna bwe tumulaba bwe tuti oba tuyagala musemberera nnyo oba tuyagala kumutuukirira nnyo wabula oba oyagala mulabira mu distance eri ewala eri ogamba asina gasemberera musajja wa Galubindi. Abasinga tukutya sinze nzekka abantu bangi nnyo era ojja kiraba mu comment abagana omukulu bakati watudde otya naye hati yakutawanyiza ntiisa bagamba olina olugezigezi ng'otandise bubi olugezigezi lwonna olwandikunganidde ku bannayuganda lwasooka wa mukulu ne lulyoka lutandika okumansuka keewalala. Osiibye otya nesiimye okutuulako naawe wano nina oluki kasita lugezigezi kyekirungi kale oli otya ndi bulungi osiibye otya neeyagala nesiimye okutuulako naawe wano nange nsanyuse mbadde nkulaba for a long time nange nkutya oli mukazi mmekete anti kya buli omu kweweereza naye kakikuddize nkutya but I love your content. Thank you so much. Okola bulungi. Omuntu ali kuno yakakulaba mbadde nsaba neme kwanjula weeyanjule bulungi mu bitiibwa byo nnyinza okulekayo ekitiibwa ekimu nga nze mbadde sikimanyi. Nze Simon Kagwanjala. Yes. Ndi munnamawulire. Ye. Ndi mukakkamu. Ndi mwana w'abasomesa. Ababiri bagamba abasinga nti awo wekiva. Taata headmaster yagenda n'obwedmaster bwe. Maama teacher yawumula n'obusomesa bwe. Nze sirabasi. Ndi mukakkamu. Ndi mulungi. Ngaba ku ssente. Ate ndi kyakulya. Ayo tuyitewo. Nina omukyala n'abaana. Amiina. Kati kanaka kyakulya oliibwa. Msanganya abantu ne banga you look nice. Koggu. Ndoza nja ku menu. Ogenda kunzita kinsabedde kati kanaka sente. Akasente. Ngabako. Ozigaba leero. Terms and conditions apply. Kuba singa ngenda Mansa ekimu ku byavuwaza abantu ku Mansa sente si kugaba ku Mansa kati bompaayo oba omansiza oba ogabye kisinziira wonkwatidde n'ekikumpeesa wabaawo ensonga lwaki oteekako obukwakkulizo bungi bwe butya bwe watabala ensonga oba omansiza mba omansiza. Okay. Tukireke nyinza okuba nkotte mu budde butali butuufu. Nkwata bulungi. Lwaki Simon abantu balowooza nti
lwaki abantu batiba kutya okutuukirira like abantu balowooza nti principles zo baziyita olugezigezi? Ndimu olwannamwatulira nange oluusi luntama. Tosirika? Yes. Nakula n'olugambo. Seemotyamotya. Kyenjagala nkimanyi. Ate nkanula nnyo amaaso. Nkulaba nakati ate ne bulijjo nkiraba ne ŋŋamba akikola akigenderedde kutiisa baakyazizza bano. Gannuma. Kati bw'ogakanula ne gawona? Musawo yaŋŋanga kanula ennyo. Osobola olaba ennyo? Kati oluusi abantu abamu tebakyagala. Abantu tebaagala mazima. Bulungi nnyo. Abantu tebaagala muntu abatunula mu munye n'ayogera. Abantu tebaagala bantu boogera. Abantu baagala mu Luganda bakiyita okwekomomma. Seekomomma. Kyekikula cyane. Bwe bulemu bwange. Bwe bulemu bwange. Maama ne taata maama ne taata. Ye foundation. Bakugamba nga kanula eriiso? Kyokkanula kyabasawo. Kati kino ekyokukola eye contact. Bazadde bakikuyigiriza. Baŋŋamba omuntu bw'alabwala aba mubbi. Kasota niko tunatuna bwoti. Omuntu agiraagira bw'ati aba mubbi. N'otayagala kuba mubbi. Kati era nze siri mubbi. Naye ate eriiso ate golikanula nnyo. Omuntu n'omutunda nnyo bwoti direct mu liiso n'otandika okwogera ebigambo ng'omutunuulidde kyokola. Ate okutunula. Oba okkakkanyizaamuko ku liiso tozibiridde tokoze eki. Wano ntunula. Tonnakanula? Sinnakanula. Bw'okanula obeera otya? Saagala kukanulira. Naye ng'oli otya? Neeyagala. Ndabye mbirabye, byendidde mbiridde. I think I'm enjoying my life. Nkikoze ebisinga obulungi. Owulira nga weewo? Weewo. Sitoma. Tosoma. Amiina. Kakati yeggwe omu ku bakozi abataano abasooka okuba nga baweebwa emirimu waggulu wali. Enaggulu si kyekyo? Enaggulu. We twogerera. Nga tebannabagende. Nga tukyali ku Bidia Plaza. Yes. Mwaka gwali 2011. Mu November. Mukwano gwa Shoni Kimuli. Shoni nankubira nanga nti badde nkwetaaga. Nga kiki? Soko jeko wano nina akalangu kenyaga onkolere. Nya zino za leero. Ati za kalangu. Njagala nnyo okuyiriba. Nanga olwatuuka nanga nti omanyi ngenda kuvaawo wano. Naye baagala replacement ey'amangu. Eyagenze okima akalanga ate? Iriba. Mukama wange Chris nanga tukole mu dry run. N'okolamu? Nanga kati enkya jangu mu suuti tuddemu tukole dry run endala tuuka ku makya nnyo. Nakati nkyali ku dry run. Tewavaawo ku dry run? 2011 paka kati. Kyekikuleetedde okuwangaalawo nga tukyusa mirimu? Nga tuba TV ku TV tuba tunoonya research. Nina ekimu ku bintu ebinfuula kikyendi. Sisagaasagana. Tukyenjagala kiri wala nnyo ku bantu kye baagala. Nze sikolerera musaala. Okolerera ki? Beyond paycheck. Nkola okumatiza omutima gwange. Nkyokoze. Ate kasita mbeera mu environment ng'ennyambukula. Okay. Kati ekimu ku byenfunye ku Next Media is career growth. Next Media yanzigulirawo omukisa okubeera nti ndowooza kyendowooza nenkikola. Ate kyenkola ne bakyagala. Mukama mulungi. Kuba gwe tosagaasaganye ffe tuva nendowooza teeka ffe tetwalina kirowoozo. Tooke mugoba tooke. Twavayo tubagambye eka. Naye mmwe era embeera simbi. Mugendayo nga mumanyi mbeka z'olina osasulwa. Kiki ekikulu. Nsaagala kubulira ssente ze natandikirako.
nga bwozinyumiza abantu mu media naye nga kyengoba nkimanye ate saagala kyogerako nnyo kubanga mukama wange bayinza okuzukka ne bagamba naye ne bazukuka kati so tofunyeemu challenge ezo zonna zikutuusa n'ogamba naye kimala waliwo ko moment bannange nga twetamiddwa nga neoba otadde koma mu kyoyogedde state ega lwaki yataddewo koma ng'ozukukoga leero nadde eka n'atuuka yes naye kati waliwo otuuka n'oguba bakiyita state censorship ebirala byonna nze ndyokke kubanga nze neeterawo environment mwenkolera buli ajja n'agigwamu bwagezaako kugitabangula nga ye mutabangula tagotokolaidingako n'abakozi banno oba ojja n'okola bukozi n'ogenda no I relate with everyone nga bwe bali buli ajja manyi panchi gyaleeta ezimu zakwewooma endala zakuzzaayo endala zakusigala mu ringi so naturally abakozi abamu baga nina emputtu kufaanana abamu baga njala oyo wa mputtu abamu baga njala tali serious bakulabanga abasaagamu kubanga bwe nzira mu kusaaga mpoomerwa okusaaga mpoomerwa okujereka era nze abantu abaagala nti ntiisa mbeewuunya oba neyeruse kwateko mukazigo omuntu bwaba tannakusemberera bw'ati akutya ngeri omuntu alaba Simon oli abaera mu programu ye wali kati karakita eyo yantwalira obudde okuzimba the bad man kati abantu kye batwale n'abeeru character ekyamazima yajja n'ebirungi byayo n'ebibi kuba kati gwe Zubeida bw'oŋŋamba nti ontya kiyamba ggwe lwaki gw'okuntya kiyamba ggwe kinyambirawo bw'onsemberera okusemberera bw'onsemberera oyinza okunneetamwa lwaki ninako extremes ezitayagalibwa nnyo when I go social I am too social singa obuuza ku bantu bempangala nabo ne bakasuku abo bamanyi the other side of njala kati awo oba onneetamu naye kati bonnengerera eryoga omusajja badman nabwatunna bwati mukambwe sobola n'okuteeka ku screen saver yo kati obeereyo ng'owuli abantu bakwogerako omusajja mukambwe tatuukirika bikunyumira binyumira kubanga abamumanyi abamumanyi baga nti era bajja ne baga nti bagamba oli mukambwe olina olugezigezi ekirala kyeseegaana I am so argumentative njagala okaayana kyova obeera mu programu zera nga zakkaayana ate okaayana mu Luganda kiwulikka bulala but I love debating kyeki okubaganya ebirowoozo si kukaayana okukaayana kwa mizigo kubaganya ebirowoozo nti onayina opinion ye nange nina opinion njagala waliwo kye tuyita nexus leeta eyiyo nange ndeete yange soke zikubagane saagala muntu akkiririza mu byenjogera siri musumba oyagala omuntu akuwakanyako nagamba naye njala neddawo tetugenze ŋŋamba kino ne mugala leeta nange ne mutwalira gye biggwera nga ffenna tugende nti empozi wano musajja wakavuyo omwami enjala olowooza ki ekikufudde ow'enjawulo mu mawulire n'otulaba oti n'ogamba abantu ne batuula nga basobola okuwa attention tunaga ngenda kulaba programu ya Simon okuva bwetandise n'atali waka yavuddewo atali ku TV n'ateekako ku ssimu ye agambe ziri njala atandise sinya consistency sazza eggulo
consistency kyenkola nzize nkikola olwaleero abantu bamubaga nti ndi old school ndiddeko ku myaka osuula akati awaliwo olutalo buli wempuli omuntu aga nti wandibadde olitayalinga wumula obuweereza olabika yatta jjajjaawe kuba omuntu wakaddiwo tamutte consistency character nazimba character yange olwaleero you can easily tell who I am ne bwaba talinakulaba eddoboozi awulya n'amanya nti oyo njala yaliko consistency character composure njagala nnyo okuyiga njagala nnyo okwetowaza problem gye tufunye mu media nti ne TikTok olwaleero eyita serebu ebulungi nnyo ate aba mukambwe okusinga kwegamba bagulumira nze sigulumira I am composed si endala ngambye consistency character composure si endala eriki njagikuwa naye ezessatu nkulu nnyo mu bulamu bwange naddala consistency kyekimpangazizza abantu olwaleero bawamanta kino bawamanta kiri but I'm very consistent kuba gyendaga nmanyiyo okay so ndina omukulu Simon Njala tuli ku executive media tova subscribinga likinga leero nze mulina omukulu byonna ebibuuzo byammwe ngenda bimubuuza nga bwabituddamu naze nkutya naye naze nkutya nakankanyemu ng'ontiddeko nga bampise omanyi waliwo obukazi nga balinga bafande naye bw'omala omusemberera tondabamu kantu konna nga bwe nkusemberedde ate nempulira nga kijja nga wuli amasannyalaze gaffe gakwatagana tebatufuna obulala olina bwe watrendingira awo ng'obuuzizza omukulu aba kati nange muyite ntya wabuuza ekalenze kange straight ku kibuuzo wabuuza ekibuuzo kya IUK fena ne tugamba Simon yabadde ki why are you gay Simon nze buli lunaku mukyebuuza mu mutwe era nga lwendi kulaba nino kikubuuza wali okyetegekedde kyajja buzaawo kiki ekitiisa mu ekyo kiki ekyanaamiriza mu ekyo n'oga nti ndowooza abantu ekyabadaliikiriza nti baali tebakisuubira kuba nti Simon agenda kibuuza omuntu ng'ate ali siriasi bw'ati nga mutunudde mu maaso mukwano gwange oyo simanyi naye nasembye okulira mbu Mr. Pepe Julian Nzima twamuyita ku show mu biseera ebyo waaliwo akatuubagiro ku tteeka lyebyo ebintu byabwe ebisiike kakati nemukubira nangamba I'll be there nasanyuka nnyo era nentegeka bulungi script yantegese manyi kusula ngokuba winter wetogekera omuntu etteeka ojjukira 2012 awo bagenda okuyisa etteeka ku bintu byabwe ebyo yomwali nze agenda okujja enkeera nanze mister naye nga nze nasula netegekedde kaddemu okatunune mu maaso okayusoye ebibuuzo byo agira mu suuti nga mpya byoluviirirwe kwata mu ngalo ziwoweera ziti ogamba wow olwo bye nali ntegese byonna ne bifa ng'olina yiyiza ku seeti ekyo ekibuuzo kyali kiyiiye wayuge nali sikyetegekedde bwe wamala ekibuuza walinda ansa ki ambuulire lwaki teyampa ansa yasirika yagaa who says I'm gay I'm not gay
ne tuddawo ne twezooba up to now ndooza ensonga lwaki ekibuuzo ekyo kikyatambula kuba tekifunanga ansa katutosaba mufuna nakuwa ansa munoonya mungu nampa akakisa ndooza jakati yagifunye wayise emyaka 14 yes kati ekyanneewuunyisa ze naye simanyi nti abantu balaba tv bantu bakiraba tv nva ku mpewo nga buli wamu websites google konze luno lukudde nekifuuka eŋŋombo and I'm happy after some time kyava mu kucocca abantu abo abali ebintu byabwe nefuuka joke yes kuba kati olwaleero omuntu bw'ayambala ebintu nga tebitegereka omubuuza why are you gay watuuka leeti ku mulimu you can ask why are you gay okutuuka leeti ku mulimu omusajja kwana takuwa ku ssente omubuuza why are you gay kati ate kyaki kyakyuka mujja wa kucocca why are you gay ng'obuuza kati kwegamba yafuuka joko yes kuba kati olwaleero bakajjakola nnyo wali ku musajja atakuwa ssente musajja alina okuwa omukazi ssente tozimuwa omukazi buuza mwami wo why you gay okitegeera musajja omuwa paasi tagifuna kubanga namwe ennaku zino mukanyuga paasi ati mwe mulwawo tubatwala tubaceking nkwezingiriddeko tojja why you gay yes tewali budde tewali budde so owulira otya ng'olieyo ngo egundi yeetambula oluusi biswaza ate otya lumu nali n'abaana bange tuli ntebaawo musajja n'ayimiriza emmotoka n'avaamu ali ne banne ndooza baali bamizeemu why you gay ngandi n'abaana nemukyala wange nogamba nze nakitandika okwewumbako mpola mpola kuba ku muntu atakimanyi akiwulira ogusooka naye abaana bange bakimanyiira mukyala wange ndooza akiriddemu ku ssente simanyi oba I don't think she loves it but akiriddemu ku ssente okuva ewuwo oba nga bamusaani bamwokyayo ndooza bamuwa weesimbawokko kiki ekyatuukawo ono munnakyalo we Los Angeles yatwokya akalwa akawulira yakatiga sema yakwatamu mama era kyennya okukakasa tewabanga omunnabyabufuzi akugamba nti nali kushuwa kuba nze nali kushuwa era nasula ndi kushuwa nga ki ekikwetera okubeera kushuwa obululu buno buyingira akyala ebya jjukira tulonda lwakuna ku lwokutaano nkyala ebya ku lwomukaaga ku makya nga ndi mu kyakusatu watuukayo otya na buli kati naawe tomanyi nange simanyi naye nga wakakkana oli mu kyakusatu nakkakkana ndi mu kyakusatu konze koyi oba wafuna omusota mu nsawo ekyo kituufu ekyo kituufu bwina kuba musota singa nkunyumiza waaliwawo obuzannyo tulabe gundi ajja tutereeza tulabe naye nga nze nengedde walawa kubanga kaalimu interests nyingi constituency eyo sivaamu nga ndi mwavu konze siva mu kalulu nga ntunze poloti siva mu kalulu saali mukodo naye naliwo abantu abantu baali bakwesiza ng'okirabira ddala akalulu okalina
wadde totaddemu kati nayina munange twali tuvuganya naye ndoza yakozesa manager we yakozesa akawumbi kamu 1.3 billion abamumanyi sijja mwatula manager we ze yaŋŋamba naye nga naawe wali ozifiiringa ku ground naye nga nze nnina omudomo ngo wagamba ojja kuba mumwa na bw'omudomo netuuka abantu babyagala ebyo waliwo ka gurupu k'abakyala bamalaaya abalenga banneeko natuuka n'okubambaza ku t-shirt zange bambi kati nga boogera ki mumuwaatu yambe ki owagira omwana waffe anti kati bo nga bagamba nti singa bakuwa akalulu ogenda bba waaki kuba kulaakulanya obajje ku street tunawe bakyali mikwano gyange bambi toga nti nakyamayo naye nagenda ewa nanneeko nga onoga nti abakulira pulezidenti waabwe ntunyumya ekiboozi nemala nemuwaamu awo nemuwaamu olucupa netugira nakunga banne netujja nenfuuka muganzi ng'onyumya nabaawo batudde oli mu suuti zo bwe balinda ddako kirubisana kiro uwa kubayita awo waliwo we bayita ku kibaati otudde mu kibaati wekka nabo bali awo anti nabo ngwaggoli wekka ninako banywanyi bange babiri mutudde ne banneeko oli yeyantwalayo ewantwala ewa pulezidenti nga bemanyi bulungi betegeera kati natukukunga ne banneeko ofuna akalulu tolikaddira lwaki omulundi gumu gukka consistency mu politics tagenda bbaaya agenda sigala eno kankuza abaana bange akalulu kasobola n'okutta obusajja va kalulu gwe akalulu kakiba kimusajja stress ekutta stress y'akalulu nonoonya putulu nonyuka kubanga oba webase oti n'ogugumuka n'olowooza nti wano saagenzeewo amaanyi gojjawo naye okuba mu campaign wano oba okyafuna kutulo kasemberedde awo ate abantu balina engeri gye bakujubisa baga kati wano wakimaze eno wamaze weetaaga kuseeteeza kola bwoti ng'olabira ddala paalamenti enkyoteesa kubanga buli bwebebaka oti weeraba olayira teweerabamu butalayira akalulu omanyi lwaki abantu abamu kuba osooka n'okagwamu neobeerayo abakusudiya ne bagga nti bebigwaliko okirina kano tukalina abo olusi baba beetaaga kasente naye nze nali obwo bukodyo nga nabuyiga dda ng'era ne sente tozitaawa saagala kunsudi kuba nte kyesirina ne kuba n'abaakuliko wali ku kigambo nze kampeyini yange omusajja yansanga nga ntambulira mu kanuuwa nayina kanuuwa baali bakayita emotoka y'embase kanuuwa nga kakulubuse bulungi naye nga mwentambulira musajja nanga njala nkuwagira genda mu lujje wange bakuwe shogani nkuwereddeko ne driver ekutambuzi musajja bamuyita Haji Arafa musajja musuubuzi Arafa Mogani Arafa yampa shogani naye shogani ng'enywanga ekisoke yakuweramu amafuta agasooka agaddako ng'ova wano paka wali naga gaweddemu n'okola otya nga buli lunaku olina okunywa emitwalo 10 naawe nsi butono bubala omwezi zibala omwezi
zibale kati emyezi egi nga buli lunaku olina okufulumira mu Shogun kuba yanga nti njagala ofulume mu suuti abantu bakula nti oli mubaka waffe so sikufubutuka mukanuwa akakulubuse kale yandibadde nuwa nga kaleko neyo yali ekulubuse kyekyamazima giwalina nga yeyiyo we nali nyimiridde naye tebakwongera kalulu kati idea wagijjawo ekyamazima nakula ndi political obulamu bwange bwonna mbadde mu byobufuzi bya Democratic Party yes mwe nazaalibwa mwenkulidde era nze simanyi kibiina kirala era tolikyuka nzikiririza mu bintu bisatu Obuganda Kereziya ne DP wali wa DP nga takiririza mu Kereziya in that kale tulaba bisu yagamba nti wa boutique kwambaza waliwo neyagaa nti mba mu shoti waggulu nteekako kooti ng'ate kooti eba ya studio wagizanga ku muti ojijja kasumaali noyambala byakujoga binyuma I love social media noise lwaki ng'ate abalala batwala mu depression ndi muka DNA ka violence wama because social media tutebanyi mu depression ate kati gwe bwoba ojja noise gyoyagala ndi muka DNA ako aka violence ate kanyambye oluusi abantu ayagala okukubaga nti musajja oyo ayina muka violence kegasisemba nakyo okulemerera oyo noona ate sinayonoona njagala violence ku social media byebikunyumira kati obeera waka ng'otudde bw'oti nga obiraba bagamba omukulu oyo esuuti bazimuwa buwe bwamala azizzaayo n'okola otya ako n'okaleka ne kayita kubanga nomale ojje weetegereza abantu abatukuba ku social media aba ne following y'abantu 4 oluusi 19 oluusi 2 kati nze nina emitwalo kanku example ku Instagram nina emitwalo 98 wentukidde leero ku X nina emitwalo 7 nkuwoleko tolaako ne ku mikutu emirala nina YouTube nina YouTube channel yes so ku YouTube oteekayo ki lots of content nina videos nina global experiences ntambuddeko naku zino ntambula sente yawera sente ke bagamba wali bakongeza I meet different people I am invited to address different gatherings okay manyi ko ba celebrities ba Tucker Carlson ba Andrew Tate Tristan Tate nabala banji bakuteekamu people were yes they invite you they invite me ntambudde ensi I've been to Dubai kati kyafuuka kyalo kyange kino si kyogera kulumya kyekiriwo ate kati okola otya ngendayo nnyo for conferences content shoots ne brands biki ebirala I've been to Germany, I've been to the UK, I've been to Turkey, I've been to recently Nalia, Thailand, I've been to South Africa. Wow. City local. Oli international. Simon oli international. Otuyamba buyambi okubeera wa. Otandise. Kino badde era badde njagala nkoleeteko mu character yo. Otuyamba buyambi. But it has taken time to kati ogenda okulaba okufittinga mu noise ya wano. Kuba kati oluusi noise kati gyenjagala
Trump agambye eki Trump analumba noddako mu noise kati oluusi okublendinga local noise ne global noise oluusi kimpa obuzibu kati eno gyolumbira ku bajenzi obabuulirire tebaagalira ddala kivula nti kati eno nkubayoko ogira n'enzira yeeri n'obaleka bakyayomba ng'ate ogenze oyamba Sol International ogenda okudda ku Tucker Carlson agamba ki Joe Rogan agamba ki Candace ayogera ki ngendo baloko bayomba ogenda obaddira ng'ate bawumudde kati logo ono ogenda omudda muno era oluusi ogira no ogenda maaso waliwo olutalo oluli ku Serena ne Naggulu gwe nga aludde kyolooza kiki teruliwo yadde n'akamu social media ye buildings yadde n'akamu we are colleagues we are colleagues Simon tewabangawo olutalo lwonna kati nze kankulage Simon ebintu bisatu oli katuliki ku weekend abadde ne Solomon Kaweesa Brad wange nnyo singa nkunyumiza abantu abali eri abampikingira story nange nemba pikingira mwenga abakozi mukolagana n'abakulu nnyo nga bakolagana koki kubatwalira abakozi poaching is a very old tradition kipya hasigadde mu media talent so olutalo tululabira mu birooto teruliwo tewali sikiwuli I'll be honest ndi mu myaka kati si 15 nga nkolera Kalisa tetugugulanangako na Serena naye nawe obiraba nti Serena ne Naggulu waliwo obuzibu n'oludda luli terutuwako kikompola tebabawoolezangayo yadde mizayo kati abantu bye mwagala tulwane muswadde kakati bali tugamba waki mirembe weegiri emingi ng'oli atwala abakozi ba munne tugamba kati waki bano abeeno basirika nnyo kati ani gw'owulira afumita munne ekiso ndaba Naggulu efumita nnyo Serena ebiso endowooza Serena ebikompolo erina bitono ebyo byammwe ate musemba nakyo buli omuteebereza nti tulwana nga muda mukolagana ffe nga tuddamu tukolagana mwa mwatuswaza yes mwe muswala of course nature mwe mwagala violence nange nandikyagadde naye nga tetulwana nandikyagadde mu birala wakabiki media is media ebitunyiga byebimu ffenna tusaka wamu juzi baali batukuba emiggo tebaataliza nti ono oba ono Serena bagigaana mu kulonda ne babigereesa mbw abeeyi waggulu mwe mwabalemesa anti waliwo ze tuyita emboozi z'amalwa zaali mboozi z'amalwa mboozi z'amalwa gye biggweredde bwe baali bakubeekawo empa emiggo bonna buli emu baamukuba ani gwe baalekawo tewali baba bakambwe nnyo mu byonna bye tubaddemu kiki buzibu ki naffe bwe tutafunyeeko tugabana ebizibu batugamba mmwe babakuba tegituuka ku mubiri z'amalwa mbugikoma mu bbanga ne balaganga mmwe ababakuba nga bagamba vaayo naawe abaana baffe batuuse okutwalibwa mu malwaliro lwamiggo kati era nga nti n'ababajjanjaba nabo baba beekoza anti kale nze AI ekagwe nkakasa olwaleero wa Patrick Mukasa yagondedde ku mukazi Patrick ono abadde asimanyi yakulira abawulu Patrick abadde wana mbu yakulira abasitingi meni
wale sajja nga lyegonza liti nenga ewakanyama bwe yewomereza ati oyo AI kati agenda kuddenga bamubuuza ovaawa accountability ndoza oyawasiriza ng'akoze endagaano kubama batasoleeta ebyafaayo alaga nti kababadde bonna nkufunye naguba dda tetulina bwe tugenda kuboogerera relationship tetulina nnyo kyajigamba nitubaagalize yafunye omukyala mulungi afaanana yadda mukyala wange mukyala wafaanananga wa Patrick beautiful nange nina omukyala muto yakazaala abaana bana muto nnyo muto wakamufuna kuba goli mukulu nnyo namufuna 98 nemwewasa twakola embaga mu 2 yoyo muto afaananya ddala wa Patrick muto kati kuggwe muto ddala lwaki okukatiriza ekyakuggwe gwe bondaba nzaalima ebijja ewammwe nti ndi mukulu nnyo kinene ekyo kinene Simon nkale so mu mbeera y'okuba tumaliriza njagala ompeeyo ku sayidi eri eya omukwano abakyala ennaku zino bagamba abasajja ku bukopi kwe batudde ekyala abasajja tebakyakwana n'akasente tebakyakagaba bajja bali serious laavu y'ennaku zino nkalubo fedda twakwananga nga expectations zaffe ntono naye Zubeda kati mwagala kwana ATM temukyakwana basajja baami tukwana ATM okwana ATM omusajja omulaba oyagala omukame paka lwatunda ebijja byewaabwe abakazi mwe muleetedde abasajja okuguba egyo emitima gye balina egyo gy'obutagaba yadde 10 nakwana omwana w'omuntu n'aliomuwadde 10 temugaba transport ku date tetwabikolanga edda mwabawanga kyabawala love kyovula nti love yaffe yedda yalingamu obumuli n'obuyembe yalingamu erogramu wetaaga okwambaza uniform okusomesa ku love yedda erogram twawandikanga ebbaluwa wansi nosaayo obuyimba send me the pillow temukyabirina muli mbwangu olundaba first impression is essimu yange yayatika maama mulwadde we have kumanyagana mu kyalo nina business idea ndowooza twatuukawo tutyawo fe abakazi ati kuba naffe tetumanyi ndowooza buli mukazi ennaku zino afune layisinsi y'akasiita ey'abasuubuzi muli basuubuzi abakazi mwe munyiiza abasajja laavu kyetuva obufumbo butakyawangaala nga bwammwe kubanga olaba ATM ekalidde mba nina vaawo olina kuvaawo so ffe laavu yaffe ey'edda yalinga ya bisuubizo bakazi bafumbiranga ku bisuubizo ate tetwayinanga mu luzungu olwo lwa you've broken my heart ebitundu ebipapajjo biriwo mwagambanga kinga ate akumenyeza ompisizza bubi mukwano ompisizza bubi togamba omumenya omutima kubanga ogumenya keeke gwolere ku kipapajjo ky'omutima kwe kwerimba obwo buyayi feravu yaffe yalimu ng'ojjayo olunyiriri mu Mills and Boone n'oluleetera omwana ojja nalwo mu mutwe naye kati temukyalina nabiga omuweereza bw'emoji kantu kemodde kati kakapa bukiisi temuli origina kagira kati ffe zimutufu abantu abalina laavu ennaku zino bazira nemukwano ng'eggwawo gye bakomye okuwasa gye bakomye divorce kati ffe tukyalina laavu eri mukyawangala mukyatambula nayo kubanga wawasanga mukwano gwo talinayo lwakunyiiza okoloffe bwe tunyiiga laavu enyuma nnyo nga mwenyiiza wow. Kuba ekigiza engulu
kwesonyiwa nonyiza munno mugenda kumulusirika temuyita abantu bayambako kati social media fe wano yekoti yamaka oloopa kyemulidde musajja tamalaako mulyoka mukola bugundi obwo bw'abakyala ne mulyoka mutugeya tubageya tuyibeta ne WhatsApp group ne mulyoka mufuna omunkuduulu TikTok kuliko abakazi abakuyigiriza endoga y'omusajja usangako abakazi nga ye wabula no corporate abantu bolowooza nti corporate bayina omunkuduulu omulagala gulu omutuumu wagulabirawo omutuumu abakazi yes munange botatereza maka mutuse leve epangisa buli kimu fake from fake senga yes to fake orgasm to fake everything mara kutulide korawe so abakazi bagamba basajja baavu nnyo ennaku zino ate abakazi bakozeemu kasente kati alabamu okubeera n'omusajja omwavu atayina mu kubanga laavu yammwe mwagizimbira ku ssente ffe laavu yaffe twagizimbira ku mukwano omukazi ne bwaba afunye ssente tekimuleetera mampaati kyobola nti nze si wankawanka oli ku mukyala wo wetu Debooti bagana ne mukacupa naye njaamu era tojaamu toyisobola kujaamu mbw eriyo obucupa mwe baakuteeka kati nze nga ndi mulinzanya munzikirize omukulu atuweeyo akatale ke kakonna eitha ku bavubuka oba ku bajjenzi abawala tubasiibule tubeerekereze. Nsanyuse okubeera nammwe abaana mubeeko kye mutuyigako. Don't write us off. Nti ffe baffe byadda mubeeko kye mutuyigako ekirungi. Bajenzi speedi nene musale ku speedi temukuba hamp temukuba hamp mwaso mujja kulabayo teri agaggawala gayazaaliddwa jjo enkya n'ayagala okugaggawala abaana batuuse olwalyoga nti newentunda kidney kasita nfuna ssente. Money is not an end in itself. Neyazza nange neyanziza okubeera nga mundaba okuva Monday mpaka olunaku olwokutaano essaawa zibeera nnya mbeerawo waneeno. Mwebale nnyo mwebalire ddala muzikirize neebaze aba Nile Agro Industries abatuteekamu ssente balina butto omulungi gwe atayagala masavu genda wonna mu supermarket yonna ekuli okumpi ogenda kubeera ng'obafuna. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.